Joseph Bukenya w'emyaka 22 ne Kabite we Susan Namukasa ow'emyaka 19 be batiddwa mu Bukambwe nga kigambwa nti abatemu babalumbye ku ssaawa 9 mu kiro ekikeesezza olwaleero nga basoose kuteekera nnyumba mu babadde basula omuliro bwe bagezezaako okuddukira wabweru okwetegula ekibabu abatamanya ngamba gye babazingiriza ne babatematema amajambiya agabatiddewo. Okusinza ku baliraanwa b'abagenzi Bukenya ne Namukasa bafubye okutaasa obulamu nga basaba obuyambi ekiro ekyo wabula bagenze okubatuukako nga bafuba jjo. Olabira ddala incident yabaddewo nti babadde bayise mu ddirisa okusobola okufuluma. Abatuuze ku kyalo balumiriza kojja wa Bukenya Augusto Kabuye okubeera emabega w'ettemu lino nti kuba azeeyewera okutuusa ku mutabani w'ono obulabe oluvannyuma lw'okumala akabanga nga baggulana olw'olusalosalo lw'ekibanja kye yamuguza. Nnaku nga 3 nga nkubidde essimu naŋŋamba jjajja embeera egaanye omusajja ayagala kunzita naye kiba kisoboka nzikyemberekese mbabulekasi omusana gwaka. Bagaseeko nti ensonga z'omugenzi Bukenya ne kojja we Kabuye zaatuukako ne mu kkooti Kabuye omusango ne gumukka mu vvi era kkooti yemu n'emulagira okuliyirira Bukenya. Bagamba nti okuva olwo Kabuye ne Bukenya babadde tebali makambugu ng'embeera bwe yeeyongera okusajjuka. Bukenya yasalawo okuddamu okwekubira enduulu mu bakakiiko ne poliisi ng'abadde tanafuna kuyambibwa. Ate n'abo obuyinza batuyambe bajjenga mu budde kuba omwana ono yalaaja nadda. Abooluganda lwa Bukenya nga bakulembeddwa mu jjajja we Ronald Kasita wakati mu nnyiike bategeeza nga Bukenya bwe yeesiga ennyo kojja we Kabuye n'atuuka n'okumuguza ekibanja wabula bwe bafuna obutakkaanya ate kojja yeefuuyira mu kiti ng'embazzi n'ategeeza nga batamuguzangako. Abaasigala ba mukwano nnyo ekitenkanika omukwano gwe mutalabanga ng'amaze omuguza ekibanja yakwata endagaano ze ye yennyini Kabuye n'azikwata n'azitwalira taata Mulindo omugenzi namugamba muzzukulu wo bye bino ebibanja bye yakoze eki bye yaguze. Bw'amala okufuna obutakkaanya akomawo amala nga kitutte ekiseera amugamba simuguzangawo endagaano zange muzimpe. Joan Nagayi nnyina w'omugenzi Bukenya wakati mukwazira n'agambye nti yakomye okwogera ne mutabani we ekiro ku ssaawa 5 n'amutegeeza nga ye ne Kabite we batalina buzibu nga kimubuuseeko okulira amawulire nti abaana be batemuddwa. Nemubuuza nga mugamba omwana wange oli mulamu ndi maama ndi mulamu ne mugamba obulwadde bwawona nagamba maama bwawona obulwadde ne mugamba mwana wange bagenda kutema nagamba maama otidde buti naawe. Ssente w'omuluka gwa Kyankole Mike Sebandeke agambye nti omugenzi yamukubidde essimu ku nsonga ze zimu ne bakkiriziganya okutuula olwaleero ku ssaawa 3 ez'okumakya kyokka abadde ali awo n'afuna amawulire nti Bukenya zembuyaga ezikaza engoye. Yampadde amannya ga Mr. Kabuye ne mugamba bwe kibanga mutuuze omuyita kojja muno ezo ebintu sina musango ngenda kujja ne executive y'omuluka tutuulaawo tubeeko kye tukkaanya. Margarita Nantale jjajja w'omugenzi Namukasa awanjagidde ab'ebyokwerinda okukwata abatemu abasse bazzukulu be. Betaaga nabo abakikoze nabo Katonda bawe ekibonerezo. Oluvannyuma poliisi eBukomansimbi etuuse n'ekebejja emirambo ekyongedde okugiwaliza okugenda okukola omuyiggo ku Kabuye ayogerwako wabula nga tasangiddwayo gy'abadde asuubirwa bw'etyo n'etwala emirambo mu ddwaliro ekkulu e Masaka okwongera okwekebejjibwa. Abakulira ebyokwerinda mu disitulikiti eno nga bakulembeddwa amamyuka radisi wa Bukomansimbi Fred Kalema Pakisi bagumizza abatuuze nga bagenda okukola ekisoboka okukwata abeenyigidde mu kikolwa kino. Njagala basaba omulimu ogwo tugulekera ab'ebyokwerinda bagenda kugukola bulungi mu beesige. Fiona Nannyomo yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.